Essuula ya 2. Awo abaana ba Isirayiri bonna ne balyoka bafuluma, ekibiina ne kikuŋŋaana ng'omuntu omu, okuva ku Ddaani okutuuka ku Beeruseba, wamu n'ensi y'e Gireyaadi eri Mukama e Mizupa. Abakungu b'abantu bonna ab'ebika byonna ebya Isirayiri ne beeraga mu kuŋŋaaniro ly'abantu ba Katonda, abasajja abatambula n'ebigere abaasobolanga ebitala obusiriivu 4. Era abaana ba Benyamini baali bawulidde ng'abaana ba Isirayiri bayambuse e Mizupa. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti, tubuulire, obubi buno bwakolebwa butya? Awo Omuleevi baw'omukazi gwe batta n'addamu n'ayogera nti, natuuka e Gibeya ekya Benyamini nze n'omuzaana wange okusulayo. Abasajja ab'e Gibeya ne bangolokokerako ne bazingiza ennyumba enjuuyi zonna mwe nnali ekiro, nze baali baagala okunzita. N'omuzaana wange baamukwata era yafa. Ne ntwala omuzaana wange ne musalaasala ebitundu ne muweereza okubunya ensi yonna ey'obusika bwa Isirayiri, kubanga baakola eky'obukaba era eky'obusirusiru mu Isirayiri. Mulabe, mwe abaana ba Isirayiri mwenna, muleete amagezi gammwe muteese. Abantu bonna ne bagolokoka ng'omuntu omu nga boogera nti, tewali muntu muffe aligenda mu weema ye, so tewali muffe alikyamu okuyingira mu nnyumba ye. Naye kaakano ekigambo kye tulikola e Gibeya kye kino, tulyambuka okulwana nakyo nga tukubye akalulu. Era tulijja abasajja 10 ku buli kyasa okubunya ebika byonna ebya Isirayiri, era 100 ku buli 100, era 100 ku buli 10 okusakira abantu emmere bwe balituuka e Gibeya ekya Benyamini, balyoke bakole ng'obusirusiru bwonna bwe buli bwe baakolera mu Isirayiri. Awo abasajja bonna aba Isirayiri ne bakuŋŋaanira ku kibuga nga beegasse ng'omuntu omu. Awo ebika bya Isirayiri ne batuma abantu okubunya ekika kyonna ekya Benyamini nga boogera nti, bubi ki obwo obwakolebwa mu mmwe? Kale kaakano muweeyo abasajja abaana aba Beriyaali abaali mu Gibeya, tulyoke tubatte tuggyemu obubi mu Isirayiri. Naye Benyamini n'agaana okuwulira eddoboozi lya baganda baabwe abaana ba Isirayiri. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu bibuga ne bakuŋŋaanira e Gibeya okugenda okutabaala abaana ba Isirayiri. Abaana ba Benyamini ne bababala ku lunaku olwo abaava mu bibuga abasajja abaasobolanga ebitala 260, obutassaako abo abaatula mu Gibeya be baabala abasajja abalonde 700. Mu bantu bano bonna mwalimu abasajja abalonde abakkono 700, buli omu yayinza okuvuumuulira amayinja oluviiri n'atasubwa. Abasajja ba Isirayiri obutassaako Benyamini baababala abasajja abaasobolanga ebitala obusiriivu 4, abo bonna nga bazira. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka ne bayambuka e Beseri ne babuuza Katonda abalagule, ne bagamba nti, ani alisooka okutwambukira okulwana n'abaana ba Benyamini? Mukama n'ayogera nti, Yuda y'alisooka. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka enkya ne basiisira ku Gibeya. Abasajja ba Isirayiri ne bafuluma okulwana ne Benyamini. Abasajja ba Isirayiri ne basimba ennyiriri okulwanira nabo e Gibeya. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu Gibeya ne bamegga wansi ne bazikiriza ku lunaku olwo abasajja 2,200 ku Bayisirayiri. Awo abasajja ba Isirayiri ne beegumya emyoyo ne basimba ennyiriri nate mu kifo mwe baali bazisimbidde ku lunaku olw'olubereberye. Era abaana ba Isirayiri ne balinnya ne bakaabira amaziga mu maaso ga Mukama okutuusa akawungeezi. Ne babuuza Mukama nga boogera nti, naasembera nate okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange? Mukama n'ayogera nti, yambuka okulwana naye. Awo abaana ba Isirayiri ne basembera okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokubiri. Benyamini n'ava mu Gibeya ku lunaku olwokubiri okulwana nabo, ne bamegga wansi ne bazikiriza nate abasajja 180 ku Isirayiri, abo bonna baasobolanga ebitala. Awo abaana ba Isirayiri bonna n'abantu bonna ne balyoka balinnya ne batuuka e Beseri, ne bakaaba amaziga ne batuula eyo mu maaso ga Mukama, ne basiiba ku lunaku olwo okutuusa akawungeezi. Ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama, kubanga ssanduuko ey'endagaano ya Katonda
yaliyo mu nnaku ezo, ne Finekaasi mutabani wa Eriyazaali mutabani wa Alooni yayimiriranga mu maaso gaayo mu nnaku ezo nga boogera nti, n'afuluma n'ate omulundi ogwokusatu okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange, nanti ki n'alekeraawo. Mukama n'ayogera nti, yambuka, kubanga enkya naamugabula mu mukono gwo. Awo Isirayiri n'assaawo abateezi okuteega Gibeya enjuuyi zonna. Awo abaana ba Isirayiri ne bambuka okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokusatu, ne basimba ennyiriri zaabwe nga boolekera Gibeya ng'olulala. Abaana ba Benyamini ne bafuluma okulwana n'abantu, ne basendebwasendebwa okuva mu kibuga, ne batanula okukuba n'okutta ku bantu ng'olulala mu nguudo, olumu lwe lwambuka e Beseri, n'olulala e Gibeya, ne mu nnimiro, abasajja ba Isirayiri nga 3. Abaana ba Benyamini ne boogera nti, bameggeddwa mu maaso gaffe ng'olubereberye. Naye abaana ba Isirayiri ne boogera nti, tudduke tubasendesende okuva mu kibuga bagende mu nguudo. Abasajja ba Isirayiri bonna ne bagolokoka ne bava mu kifo kyabwe, ne basimba ennyiriri zaabwe mu Baalu-Tamali. N'abateezi ba Isirayiri ne bafubutuka okuva mu kifo kyabwe okuva mu Maalegeba. Ne wayita okulwana ne Gibeya abasajja abaalondebwa mu Isirayiri yenna 10 ne balwana nnyo, naye baali tebamanyi ng'akabi kabali kumpi. Mukama n'akuba Benyamini mu maaso ga Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ku lunaku olwo ne bazikiriza ku Benyamini abasajja 2,150,100. Abo bonna baasobolanga ebitala. Awo abaana ba Benyamini ne balaba nga bakubiddwa, kubanga abasajja ba Isirayiri baasegulira Benyamini, kubanga baali beesize abateezi be baali bateezezza e Gibeya. Awo abateezi ne banguwa ne bafubutuka ku Gibeya. Abateezi ne basembera enjuuyi zonna, ne batta ekibuga kyonna n'obwogi bw'ekitala. Era akabonero abasajja ba Isirayiri n'abateezi ke baali balagaanye ke kano, bo okunyoosa ekire ekinene eky'omukka okuva mu kibuga. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka mu lutalo, ne Benyamini n'atanula okukuba n'okutta ku basajja ba Isirayiri abasajja nga 3, kubanga baayogera nti, mazima bameggeddwa mu maaso gaffe nga mu lutabaalo olw'olubereberye. Naye ekire bwe kyasooka okunyooka okuva mu kibuga ng'empagi y'omukka, Ababenyamini ne batunula ennyuma, era laba ekibuga kyonna nga kinyooka okutuusa mu ggulu. Awo abasajja ba Isirayiri ne bakyuka, abasajja ba Benyamini ne bawuniikirira, kubanga baalaba ng'akabi kabatuuseeko. Awo ne bakuba amabega mu maaso g'abasajja ba Isirayiri okugenda mu kkubo eridda mu ddungu, naye olutalo ne lubagoberera kumpi. Nabo abaava mu bibuga ne babazikiriza wakati mu byo. Ne bazingiza Ababenyamini enjuuyi zonna, ne babayigganya, ne babalinnyirira mu bisulo byabwe okutuusa emitala w'e Gibeya ku luuyi lw'ebuvanjuba. Ne wagwa ku Benyamini abasajja 180, abo bonna abasajja bazira. Ne bakyuka ne badduka mu kkubo ly'eddungu okutuuka ku jjinja lya Limoni. Ne bafuuza abaali badduse mu nguudo abasajja 50,000, ne babayigganya okutuuka e Gidomu, ne babattako abasajja 20,000. Bwe batyo bonna abaagwa ku lunaku olwo ku Benyamini baali abasajja 22,500 abaasobolanga ebitala. Abo bonna basajja bazira. Naye abasajja 600 ne bakyuka ne baddukira mu kkubo ly'eddungu, ne batuuka ku jjinja lya Limoni, ne babeera mu jjinja lya Limoni okumalayo emyezi 4. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka nate okulwana n'abaana ba Benyamini, ne babatta n'obwogi bw'ekitala ekibuga kyonna, era n'ente ne byonna bye baasanga, era n'ebibuga byonna bye baasanga ne babyokya.